amuyambe amutaase ku benju yomuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Joseph Musanyufu gwalumiriza nti amutiisatiisa okutwala n'ettaka lye. Harriet Nanduggwa ye mutuuze agamba nti atambulira mu kutya mu kiseera kino oluvannyuma lwa mukyala wa Musanyufu amanyiddwa nga Hope Musanyufu okwetaba n'omukozi omu mu maka ago ne bamenya ekikomera kye kye bagamba nti kyali kizimbiddwa mu kkubo. Chairman kyava ngamba naye ebintu bino walikoze eki walibirese mukubanga omusajja ayina emmundu ne mugamba nze enough is enough nagula ettaka lino ku sente zange zennekoledde n'entuyo zange. I don't think somebody should live my life ne mugamba nze oba kufa let me die ne at least this should come to an end, at least waliwo ajja kubenefitinga mu this struggle. Nanduggwa alumiriza famile ya Musanyufu kumutiisatiisa buli lukedde ng'agamba kirabika baagala na kumulemya kukulaakulanya ttaka lye eriwezaako ekitundu ky'ayiika. Omwami Musanyufu Joseph right now is the permanent secretary, Ministry of Internal Affairs. Yajja n'agula kumpi nange na waliwo ekkubo eritwawula ku plots ezaali, some of the plots ezaali zambuka eyewuwe. Kati kyebasooka okukola basooka kudestroyinga bu Maxtons ku side eri ewaabwe obwali budi marketing ekkubo, then ne bamala ne baleeta tractor n'erima ne basimbamu ebitooke. Kati nenneekubira enduulu kuba nali simanyi kigenda mu maaso. Nenneekuba enduulu wa chairman, kati chairman najja olwasooka ne bagaana okujja mu meeting, then olwokubiri omukyala najja. Kati bwe yajja chairperson, I mean chairman babeeranga bamugamba ekkubo tewali kubaawo, ekkubo eryo yali abo plots weri ate twabugula. Kati chairman n'agamba mbu oba mugamba tewali kubo kuba omukyala insisting ekkubo lisigalewo. Oba mugamba tewali kubo kamuligabane, ne tuligabana n'alyawuza mu makati netwala half natwala half. Kati ekyo nekiggwa naye ku side endala waliwo ekkubo erigenda eryambuka ewaabwe ne bagamba mbu ndi mu kkubo. Nanduggwa agamba yeekubirako enduulu ewa ssentebe w'ekyalo Francis Ettwalo naye teyafuna bulungi bwenkanya. Bata mukuba those people up are complaining butuzimba akasenge emotoka zaabwe zijja kutomera amanya biki. Kati ne bagamba kale it's fine. Kati lakiya n'akomawo ekiro basawa zaali around 2 ne vice ne batugamba mbu kaawo yakubya essimu, yamukubidde essimu, manya district nje yakubya essimu, bana abalala baani sibajjukira mbu nga bagamba mbu nno sina kuzitekawo anything, sina kuzimbawo kasenge ako, mbu engineer yakutene machine n'apima ekkubo. I'm supposed to live 7.5 meters from the center line of the road. Mbu era bwe insistinga n'ekyo ekisenge ekinene bajja kukola ki, bajja kimenya. Nangamba naye the following day abayunira bajja, that was a Monday. Kujjako abayunira bajja nabo bakawo bajja baani bonna ba district nja bajja kubaawo mbu they are going to have a meeting. Ne mbagamba mbadde nsaba mu meeting omwo nange nkole ki mbeemu. They hear my story then so ndyoke ntegeere oba nze omuntu wa bulijjo nze alina okubeera wansi w'amateeka. Babaali badde ekyokulabirako bo balina kubeera waggulu w'amateeka, bo tegabakwata kubanga mwami Musanyufu yazimba n'amalirayo ddala. Ssentebe Francis Ettwalo gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ensonga z'omukyalo ono azimanyiiko kyokka bakola ekisoboka okuzikola. Naye nga yakimenya yava waani? Wa Musanyufu. Kale n'olwekyo sisobola kugamba nti kiki. Kale nange nayogerako okwo nabo ne tunyiziganya ne mbagamba nedda abantu nga tuli wamu tulina okukola ekintu nga buli omu awamu n'ekitiibwa ne woba omusinga naye era akobaako kye weetaaga. Amakubo gonna ge tuyitamu amataka tegaba gaffe ate tuba tetwagasasulira. Naye woba nti ate oba olina kyoyagala ku munno oba olina okuba nti mwogeraganya mu buntu kuba muba awamu. Gwe mundu yo nekina buli kimu nakyo tekikufuula ate wanjawulo nnyo ku munno. Kuba bingi bitulabyeko nze nina naye mabegako eyo omukulu gwe sijja kwogera yali munene nnyo n'asanga emmotoka yange ng'esifiiridde mu kkubo. Naye nkulayirira engeri gye yampisaamu nakandanga kumunnyonnyola ng'ayagala kunkuba ebigere ne binneeyimirira.
Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ensonga z'omunda Joseph Musanyufu naye nga tumufunidde ku lukomo lw'essimu agamba nti omukyala ono asaanidde yeetereeze. Oyo omukyala yatabulya ekifo you should have had time with Tetwaro and I have no problem with any. I have never threatened anybody. Nobody can use my name. She went to police? She went to police and they told her she was in the wrong and she left them. Then she went to the town council, they told her she was in the wrong and left them. That's now you are the third group she's going to. Okay. She didn't tell you all that. Okay. You are the third group. Police told her she was in the wrong. The town council told her she was in the wrong. Kati ayagala agende mu mawulire just Nanduggwa ensonga agamba yazitwalako ne ku poliisi y'embalala mu district ey'Emukono era nga ne fayiro namba zirina. Mu kiseera kino ayagala ab'enju ya Musanyufu balekerawo okumutawaanya asobole okukulaakulanya ettaka lye.